Thank you so much. Okusinziira ku biwandiiko bya Minisitule ey'ebyobulamu, buli mwaka abaana abasukka 200,000 be bazaalibwa mu Uganda n'ekirwadde ky'ennalubiri, nga bano okusinga bava mu bukiikakkono, amasekkati, ebuvanjuba ko n'awalala. Kyokka newankubadde bangi basangibwa mu bitundu ebyesudde Kampala, obulwadde bwe bubagwira baddukira mu malwaliro amanene, ekireetawo omugotteko n'okulwawo okufuna obujjanjabi. Kati okunoonyereza okuzze kukolebwa Minisitule y'ebyobulamu kulaze nga kino bwe kiva ku bunafu bw'abasawo mu malwaliro agasookerwako, mbu bano bangi tebamanyi kujjanjaba wadde okulabirira abalwadde abatawaana n'ennalubiri. In regards to the capacity of our health workers to diagnose and manage sickle cell disease, we would say we are not yet doing very well. A lot has been done and a lot is still happening, but we are still struggling. Miriam Ajambo avunaanyizibwa ku kujjanjaba obulwadde bwa nnalubiri mu Minisitule y'ebyobulamu agamba nti eddagala ly'abalwadde ba nnalubiri bafubye okuliweereza mu malwaliro gonna, kyokka abaliyo tebasobola kulikozesa, ekiviirako abalwadde okutindigga engendo empanvu okugenda mu malwaliro amanene. Naye abasawo oluusi tuba tetumanyi nti lino ly'eddagala lye tulina okuwa abalwadde baffe, ate oluusi nga tetumanyi nti gye liri mu sitoowa. Kati nkubiriza abasawo tubeere nga tufuba nnyo okumanya eddagala lye tulina okuwa abaana bano, ate tulinoonye mu malwaliro gaffe bwe tuba tetulifunye nga tetwateekamu oda, tuteekemu oda, National Medical Stores erireete abaana baffe tubajjanjabibwe bulungi. Ateesa nti abasawo bonna basomesebwe ko n'okuteekawo abasawo abakugu mu kujjanjaba ekirwadde kino ku buli ddwaliro, kikendeeze ku balwadde abeetuuma mu malwaliro amanene. Abasawo baffe nabo kati tulina okuba nga tubayamba nga bategeera omwana alina obulwadde buno ajja nga ali atya, nga kyekimuluma kyekiraga nti omwana alina sickle cell, ate tumuwaaki nga tumaze okumuzuula nti alina obulwadde bwa sickle cell oba obulwadde bwa nnalubiri. Mu ngeri y'emu ono ayagala abazadde bamanyisibwe ku ky'okugema abalwadde ba nnalubiri kubanga kizuuse ng'abazadde bangi mpawo kye bamanyi. Tubawa vaccine eziyiza obulwadde bwa pneumonia kuba obulwadde bwa nnalubiri buleetera omubiri okunafuwa ne baba nga bafuna obulwadde buno mangu nnyo. Kati tubagema nga bwe tulina okugema omwana yenna. Vaccination is very important because it reduces the risk of pneumonias. It reduces the risk of infections in the brain, infections in the blood, and infections in the bones, which are common things that children with sickle cell receive. Weni Tesa Nakayinja, Agafeyo ku Spark TV.